nafuna okubikulirwa nga pesa alina omuti omu gwangamba okugulira engato era nambulira nebbeeyi yaazo naye kati nsumba kyensaba nyambeko bimbuzaabuza ngamba oba bangamba kusiiba oba bangamba omugulira ngato awo kyekyaddeyo otegeera ekirala nendoota ng'otukuba emiggo zo ngenda bakuba sinza butabakuba ku mputu gye muyina tandikira kuggwa ate. Okay, ebigolooza nabakuba gyaki musumba sategedde negojja watukuba naye watusanze wano mu kyaki n'otukuba benaabaweereza anti kati we mujjaano mu kyaki mwayiza olugambo ngenda okuva gyenva ntuuka n'osangawo mboozi nga yeetuumye ekikoma eri ku bbaati n'ebyokukola mubireka ne musooka mudda mukola ki ate Yesu tayagala nnyo bantu banyumya bintu binoses kinaleetike muli abakazi nga muli bangi bwe mwegatta akagurupu ak'abakazi n'ak'abavubuka ne kadda wali akavubuka ne kakolya n'ak'abakyala ne kakola ki Mukama ayagala nnyo abantu abali active ate abalowooza era abapulaningi n'ekyo bali tegede so kati gwe kooli omwegazi Mukama akuwawiiza okukulaga ekiddako kati olina okutuula ne banno bwe mutandika emboozi ate simanyi mu katale empuuta yafuuse ya mmeka ng'obagamba ne mumanyi tugira tukuba engalo tusinze katusabire waakire ku kanisa yaffe katusabire ku bantu abakuŋŋaana buli muntu Mukama amukolere kisinga okunyumya amata obwegazize simanyi ebbeere lyo bwe lyatonnye amata simanyi gatonnye mangi simanyi omwana n'anywa ne gamutuga kisinga Mukama ayagala nnyo emboozi ezizimba obwakabaka bwe okuzisyalinga kati ekintu ekirala teweebuzaabuza Mukama yagambye eggulanga tozanguye ate nti sayizi era yeeyo gye yakulaze